Pulogulaamu eno ekutusibwako emikwano n'abakolera awamu n'obuweereza bwa Joyce Meyer. Omanyi kintu kimu okuba n'ekintu ku lw'okukkiriza oba n'okubeera nakyo ku lw'obumanyirivu bwo. Kyanjawulo okubeera nakyo mu mateeka, nze nga bwe nandikiyise. Kweggamba waliwo emikisa mingi egirina okubeera egyaffe, kubanga Yesu yafa, omusaayi gwe gwayiika, n'anyweza endagaano empya mu musaayi gwe. Era ng'abalokole tuli basika awamu naye, tulina obusika. Kyaffe mu mateeka, kyaffe. Naye okutwala kwakyo oluusi kye kireeta obuzibu mu bantu. Abayisirayiri baava mu busibe e Misiri, baali baddu e Misiri, kyenkanakana ng'okubeera omusibe eri ekibi. Katonda yabaweereza omununuzi Musa, ffe atuweereza omununuzi Yesu Kristo, era tuvudde mu buddu eri ekibi. Bo baava mu buddu eri Falaawo era nga bagenda mu kifo kye bayita ensi ensuubize. Tuva mu buddu eri ekibi ne tuwulira ku bisuubizo byonna ebya Katonda ne tutandika okuyiga engeri gy'obikozesa mu bulamu bwaffe. Kati Abayisirayiri balina okuyita mu kifo Bayibuli kyeyita eddungu. Olugendo lwali lwa nnaku 11 ng'oyise mu buyisi, ng'oyiseemu mu ddungu eryo. Naye kyabatwalira emyaka 40 emizibu egy'ennaku n'ennyiike olwabamu obumu basobole okutuukayo. Abasinga tebaatuuka. Ku kakadde akalamba ak'abantu nga kakadde n'ekitundu ng'ogasseeko abaana, batono nnyo abayingira ensi ensuubize. Kalebu n'abamu ku baana abaali tebasobola kusalirwa musango olw'ensonga y'emyaka, Mukama we yabakooyera n'abagamba naye temugenda kuyingira nsi nsuubize. Kati tutunuulira olugendo lwabwe ne tugamba naye laba bafala. Fala. Olugendo lw'ennaku 11 lubatwalira batya emyaka 40 okutuuka. Naye tulina okuzuukuka twetegereze leero. Tutegeere nti bangi ku ffe tutambudde mu nsozi ze zimu nga twetoola bwetoolooza ebiseera biwanvu nnyo. Era ekigambo kyange gye muli mmwe kiri nti kye kiseera okuyimuka oyitemu mangu nnyo eri ensi ensuubize. Kati baalowooza nti abalabe baabwe kyekyali ekizibu, nti baali Abayebusi, Abakiti, Abaperuzi n'Abakanani. Era ffenna tulina abalabe ab'enjawulo. Bayinza okuba omwami w'omubi, abalirwana abazibu, endwadde eza buli kika, obwavu obutakoma, abasumba ababi. Ffenna tulina ebizibu eby'enjawulo era ffe tulowooza nti byebyo ebireese ekizibu. Sitaani, bannange singa Sitaani oyo anvaako. Naye bwe ngenze mu maaso nga neetegereza ensonga eno emyaka, ne ndyoka ntegeera okuva mu bigambo ebyawandiikibwa nti tuyiga nti si balabe baabwe kyekyali ekizibu, kubanga omanyi Katonda yali nabo. Era Katonda wabeera naffe, ani mulabe waffe? Tewali kintu mu nsi eno kiyinza tulemesa Katonda w'abanga ali ku lwaffe. Era Katonda yali nabo. Yabagamba nti singa munaakola bye mbagamba okukola, mujja kusobola okuyita amangu ennyo mu ddungu lino era munyumirwe ebisuubizo byange. Naye ekyo tebaakikola. Tebaali balabe baabwe. Tebaali Bakenani, Bakiti, Baperuzi oba balabe bonna be baali balina. Tebaalina bamusajja mivule. Yali ndowooza yaabwe enkyamu n'embeera enkyamu. Baali tebamanyi kulowooza nga Katonda we yali ayagala balowooze. Osobolera ddala okufuna endowooza ekujja mu kusibibwa n'ekutwala mu kusumululwa. Kasita onaayiga okulowooza mu ngeri Katonda gy'ayagala olowooze. Tosobola kufuna buwanguzi ng'olowooza nti oli mu busibe. Tekisoboka gwe okubeera omusanyufu ng'olowooza nnaku na nnyiike. Tekisoboka gwe okusumululwa eri ekibi ng'olowooza nti oli mu busibe eri ekibi. Waliwo ekyokulabirako ekirungi ennyo ku kino. Mu Balomi 6:2 osobola otya okubeera mu kibi nga wafa eri ekibi? Bayibuli yatugamba nti Kristo bwe yafa naffe twafiira mu ye, nti yatwala ekibi ku musaalaba, era tuli bafu eri ekibi, wabula abalamu eri obutuukirivu. Omanye ekyo kye kitegeeza nti waliwo ekitundu mu ggwe ekitalina kye kyagala kukola na kibi, kifu eri ekibi. Kyekyo lwaki kati bw'oyonoona kikusumbuwa? Bwe wali tonnalokoka nga tekikutawaanya nako,
nga tofaayo ng'okyagala era ng'okinyumirwa. Naye kasita walokoka kati olina ebizibu ebipya ate. Toyinza kwonoona n'otasumbuyibwa munda. Kikujja mu mbeera. Kati waliwo ekitundu mu gwe kitaagala kwonoona newankubadde okyatambulira mu mubiri. Endowooza etannazzibwa bujja, okwesunguusula okutata, wamu n'okusalawo okwetaagisibwa okukolebwako Katonda ne Mwoyo Omutukuvu. Ekyo kyennyini ly'eddungu lyaffe. Emmeeme yaffe paka ngeziddwa bupya n'ekigambo kya Katonda ly'eddungu lyaffe. Tulina okuyiga okuleka Katonda ali mu mwoyo waffe awambe emmeeme zaffe. Tayagala kubeera bubeezi mukana akafa akatini mu mwoyo. Ayagala kuyingira mu ndowooza yo, mu nneewuliraayo, mu by'ensimbi, mu nkolaganayo n'abalala, mu by'onyumirwa. Era ayagala kulabisibwa mu ggwe ng'ettaala eyaka ennyo. Ensi esobola okugamba bannange omuntu alina nange kye neetaaga. Bannange tuwe Katonda ettendo. Kati Balooma 6:2 egamba tuli bafu eri ekibi. Naye ate Balooma 6:11 egamba mwerowoozengako ng'abaafa eri ekibi era abalamu eri obutuukirivu. Kubanga okwerowoozangako ebeera nkyukakyuka mu ndowooza yo. Ekitegeeza oyinza okugamba nti Abaluumi 6:2 egamba nti oli mufu eri ekibi, ate 6:11 negamba kati lowooza nti wafa eri ekibi, kkiriza nti wafa eri ekibi. Kati tujja kugamba nnafa eri ekibi era ne tuyimba ennyimba nti twasumululwa mu Yesu, naye ate nga tutya ekibi. Tugamba nti twawambibwa, tuli kino tuli kiri, kino sikisobola, kino kizibu nnyo, nze kisinza kimalako, ne tusigala nga tusibiddwa mu ddungu lyaffe. Tulina okutandika okulowooza nga Katonda w'alowooza era twogere Katonda ky'ayogera. Era ekyo kigenda tuyamba okwanguwa mu ddungu, tutandike okubeera mu bisuubizo bya Mukama. Osobola okufuga endowooza yo n'obuyambi bwa Katonda wamu n'Omwoyo Omutukuvu nga weesigamira ddala Mwoyo Omutukuvu. Osobola okufuga endowooza yo bw'onaaba oyize okwetegereza ebiri mu bwongo obwo. Nze kyempita okulowooza ku birowoozo byo. Endowooza gy'egenda n'omusajja gy'agenda. Bw'oba toyagala bulamu bwo, genda eka ofumintirizeeko naawe olowooze ku ebyo by'obadde olowoozaako. Mu kifo ky'okunenya ebirala byonna, fumintirizaako munda yo era weebuuze oba kye kiseera okusuula endowooza yeeyo envundu. Amiina. Teeka endowooza yo era okikuumire ku bintu ebituufu. Omanyi ekimu ku bibiri ebyawandiikibwa bitusinga okukozesa nga twogera ku ndowooza. Abakolinso 2:10-4. Ebyokulwanyisa byaffe si bya mubiri wabula by'amaanyi mu Katonda okusigulamu ebikoligo. Nga bireetera buli ndowooza okugondera Yesu Kristo. Endowooza enkyamu, ebibooziboozi ebitakkiriziganya n'ekigambo kya Mukama. Era Bayibuli etuwa obuvunaanyizibwa okubizuula tubisike bidde wansi. Era si buvunaanyizibwa bwaffe ffe nga ffe. Kubanga bw'otandika okwesigama Mwoyo Omutukuvu, ky'olina okukola kugamba Katonda nti Katonda nkusaba okindage endowooza zange we ziba ndowooza nkyamu. Saba busabi Katonda nyamba ondage buli kiseera we mba ndowooza ebirowoozo ebikyamu. Tondeka kutuulaawo okulowooza birowoozo bitali mu magezi, naye ndaga ebirowoozo byange we biba nga bikyamu. Era bw'onatandika okusaba bw'otyo ojja kutandika okumanya sirina kulowooza bwe ntyo, sisaana kubeera na ndowooza ng'eyo. Ekyo tekikwatagana na kigambo kya Katonda. Era engeri ebikoligo ebyo eby'endowooza gye bisikibwa wansi eri ng'ofuuse omusomi ow'ekigambo kya Katonda. Era kyekyo kibaleese wano leero. Mbeebaza kubanga mwatutte olwokutaano olw'eggulo. Ekiseera we mwandibadde mwesanyusizanga okukola kuwedde. Era mwandibadde mukola ebintu eby'engeri yonna nga mulya ku nsimbi. Mwandibadde mu bifo ebya buli ngeri. Mwanda temwetaaga kubeera wano. Mwandisigadde eka mu bitebe byammwe. Engeri gye mulina obukoowu bw'okukola wiiki ennamba, naye muli wano. Wano naffe 10,000 paka eri waggulu mu kizimbe waggulu okusoma ekigambo kya Katonda n'okumusinza. Bannange mbeebaza. Naye ate nina obbagamba tasikubamala mu maanyi, kino tekimala okutambulira mu buwanguzi. Mujja kwetaaga okuzuukuka mweyongere okuyiga, mwongereko okusaba, okusinza,
oluddako mugende mu kkanisa, mugende mu mmisa ya wakati mu wiiki, olabe pulogulaamu zange ku tv ennaku 5 mu wiiki ejja, obeeko by'oteeka mu ipad yo ne ku ssimu yo, osome ekigambo era mu kaseera katono nja kutandika okulowooza mu ngeri ey'enjawulo ddala. Abaluumi 12:2 egamba, temufaanagananga na mirembe gino naye mukyusibwenga ddala n'endowooza empya, ddala olw'okufuula amagezi gammwe amaggya, mulyoke mwekakasizenga Katonda by'ayagala, ebirungi, ebisanyusa era ebituufu. Mwebale nange mbaagala. Yeremiya 4:14 egamba, ebirowoozo byo ebibi birituusaawa okubeera mu nda yo. Akonkaagadde. Yeremiya 4:14 ebirowoozo byo ebibi birituusaawa okubeera mu nda yo. Kale kye nasooka okumanya nti kyekyali ekizibu ky'Abayisirayiri ekyabaviirako okulwawo okutuuka mu buwanguzi, era lwaki abasinga tebaatuuka ku buwanguzi bwonna. Era mumanyi nti eky'ennaku waliwo abantu bangi abakkiriza mu Yesu nga bajja kgenda mu ggulu naye tebalinyumirwa buwanguzi wano ku nsi. Ekyo mukimanyi? Teweetaaga buwanguzi okgenda mu ggulu, walokoka lwa musaayi gwa Yesu. Naye okunyumirwa olugendo weetaaga obuwanguzi, era ndowooza okuba omujulirwa eri abalala bateekwa okulaba obuwanguzi mu bulamu bwo. Amiina. Kale kye nasooka okulaba kye bataalina kyali nti endowooza yaabwe yali teyaniriza ebijja mu maaso. Buli ssaawa baanyumyanga ku byayita, baalowooza nti bye bigenda okusalawo ebijja mu maaso. Era ndi wano okukugamba nti si nsonga biki ebyakutuukako emabega, era si nsonga ekigenda mu maaso mu bulamu bwo kaakati, tekirina maanyi gakulemesa kuba na bulamu obw'omu maaso obweyagaza singa onaayiga okulabira mu mwoyo. Bayibuli etugamba mu Isaaya 11 nti Yesu teyalabanga n'asalawo ensonga ng'asinzidde kuwulira kw'amatu ge na kulaba kw'amaaso ge. Yalabanga n'amaaso g'omwoyo era n'awuliranga n'amatu g'omwoyo. Tulina amaaso n'amatu ku mitwe gyaffe, naye era tulina amatu n'amaaso ag'omwoyo. N'amaaso gaffe ag'okungulu tulaba ebitwetoolodde n'ebiri mu bulamu bwaffe, naye amaaso gaffe ag'omwoyo tulaba ebyo bye tutasobola kulaba n'amaaso gaffe ag'omubiri. Tulaba n'okukkiriza, era ne tugamba nti Katonda agamba nti ebiseera byange eby'omu maaso birungi era nzikiriza nti ebiseera. Ennaku ezo nalina we nali ne wabaawo omukazi eyantegeera n'ayogera nange katono n'agamba nti yatuwandiikira nga tutegeeza ku bizibu bye byonna bino na biri, n'atandika okunnyumiza bizibu bye. N'agamba nti kankubuulire, mu bulamu bwange nali nakasukibwa wansi wa bbaasi. Obutuufu saayagala kuddamu kintu kyonna nga saagala awulire bubi, naye bwe navaawo nange ne ndowooza nti nange nakasukibwa wansi wa bbaasi naye kati bbaasi nze ngivuga. Amiina. Ye yakoma kubansuula wansi wa bbaasi. Era nsobola okukugamba nti era ajja kubaako n'omuntu gw'anyumiza ku nnaku ye oluvannyuma lw'omwaka gumu oba emyaka 5 oba emyaka 10 okuva kati, wabula emboozi ye ejja kweyongera kubeera ya bukaawu era embeera ye eyongera okubeera obubi, kubanga teyalina ssuubi lya nkyukakyuka mu bulamu bwe. Nga Katonda bw'asobola okukyusa embeera nti akkirize Katonda, yeesige Katonda, naye nga buli kiseera ninga ayogera n'ekisenge era ng'ali mu kwekwasa bwekwasa nti embeera ye yali yanjawulo nga teri nga z'abalala, tewali muntu mulala yali ayise mu kyayiseemu, era ye yakasukibwa wansi wa bbaasi emipiira gyonna ena nga gitudde ku ye, naye nze nasalawo ki bbaasi nkivuge. Era naawe osobola okukola kyekimu. Naye kambabuulire, kino si kyekintu omuntu omulala kyasobola okukukolera. Kino kyekintu ky'olina okwesalirawo. Njagala tutunuulire ng'ekyokulabirirako mu Lubereberye 13. Wano tulaba omusajja Ibulayimu eyafiirwa buli kimu ekikye, kyokka ate n'amaliriza ng'asinga bye yafiirwa.
mukimanyi nti mu byenfuna bya Katonda osobola okufiirwa buli kimu ky'olina, naye bw'oyiga okulaba n'eriiso ery'okukkiriza oyinza okumaliriza ng'ofunye n'okusinga bye wafiirwa. Yobu yafiirwa buli kimu, yafuna ebizibu ebingi ennyo, naye mu luvannyuma Katonda n'amukubisizaamu emirundi 2 n'okusinga bye yafiirwa. Ibulayimu yali awadde omukisa kizibwe we Luuti nga amugabidde ku bibye byonna, era bombi ne bakulaakulana nnyo, baalina abakozi bangi, baalina n'ente nnyingi, ekyaviirako abakozi baabwe obutategeeragana. Abakozi tebategeeragana. Era Ibulayimu n'agenda eri Luuti n'atwala obuvunaanyizibwa. Ku lw'okwagala emirembe n'amugamba nti, leka tuleme kutabukatabuka. Kati gwe oba osalawo ku kitundu ky'ettaka lino ky'oyagala, nze nja kusigala ky'otayagala. Ate endowooza eno yeewuunyisa nnyo kubanga ndowooza yakwetoowaza nnyo. Nze nandimugambye nsooka kufunako nze kyenjagala, gojja kufuna ebisigaddewo, kubanga singa tabadde nze n'ebyo tewandibadde nabyo. Naye ye Ibulayimu mu mazima yali musajja atya Katonda, era oba oliawo nga y'emu ku nsonga lwaki Katonda yakola endagaano naye era n'amukozesa nga bwe yamukozesa. Era mu butuufu bw'osoma essuula 13, Luuti yalonda ekitundu ekisinga obulungi mu kiwonvu kya Yorudaani. Ibulayimu ye n'atwala obukunkumuka, era kino kirina okuba nga tekyamuleka nga ali bulungi. Naye mu lunyiriri lw'14 kigamba nti Mukama n'agamba Ibulayimu Luuti ng'amaze okwawukana naye nti, yimusa kaakano amaaso go otunule ng'oyima mu kifo ky'olimu, obukiiko obwa kkono n'obwa ddyo ne buvanjuba ne bugwanjuba, kubanga ensi yonna gy'olabye ndigiwa ggwe n'ezzadde lyo. Era mu ssuula 17 kigamba, golokoka otambule obunene bw'ensi, obuwanvu bwayo n'obunene bwayo, kubanga ndigiwa ggwe. Kati ayogera ebintu 2 wano, ate byombi byenkana obukulu. Okusooka agamba, laba amambuka, amaserengeta, ebuvanjuba n'ebugwanjuba, era buli kyonna ky'olaba nja kukikuwa. Kati nzikiriza nti yali amugamba kulaba n'amaaso ge ag'okungulu, naye nzikiriza leero nti Katonda akugamba kawungeezi kano, lengera mu maaso, era kiki ky'olaba mu maaso ge ag'okukkiriza eri obulamu bwo. Weeraba ng'ovudde mu babanja, weeraba ng'olina ennyumba yiyo ku bubwo, weeraba n'emmotoka empya, weeraba ng'olina omulimu omulungi, weeraba ng'oli wa mukisa eri abantu abangi ennyo ennyo ennyo, weeraba ng'otuuse ku kirooto kyo. Ekirooto kyonna kye kiri kasita kiba nga kya bwa Katonda, osobola okukibeeramu. Okiraba, bw'oba tosobola kukiraba, tosobola kukifuna. Ate era n'amugamba nti buli kyonna ky'onaalaba nja kukikuwa, kati gwe genda okitambuliremu, genda okitwale. Kitegeeza baako ne kyokolawo. Nze nalina ekirooto Katonda kye yampa nga kyakubuulira njiri. Kino kyali kirooto Mukama kye yateeka mu mutima gwange lwe nasookera ddala okuwulira enjiri ka compact mu 1976. Nze ekyanneewuunyisa nti omuntu asobola okutwala ekyawandiikibwa kimu kyokka okuva mu kitabo kya Makko n'akibuulirako okumala essaawa nnamba, aye n'osigala ng'otaddeyo omwoyo. Kwegamba neefuna okuyaayaana mu mutima gwange kubuulira enjiri mu nsi yonna, ekyali eky'obussiru ennyo okusinziira we nnali kaseera ako. Kwegamba nali katugambe nti nze nandisembyeyo okulondebwa okukola kino. Kitegeeza Katonda ajja kuteeka ebintu mu mutima gwo ebitalina makulu mu bwongo bwo. Kyekyo lwaki toyinza kubeerawo n'endowooza etakyuse, olina okubeera mu bwongo bw'omwoyo. Katonda ajja kukulaga ebintu ebisoboka gy'oli, naye bw'osoma ekigambo olina okitwala nga kikyo. Leka kukitwala nga kiringa eky'abantu ab'enjawulo ennyo, naye buli kisuubizo mu kigambo kikyo naawe. Byonna bibyo. Katonda ayagala kuwa ggwe omukisa. Katonda ayagala kuyimusa ggwe. Katonda ayagala kukukuza. Katonda ayagala kukukozesa. Katonda ayagala kukuwonya. Amiina. Naye olina okukiraba. Tosobola kulinda kukiraba n'amaaso gano olyoke okkirize. Wabula kirabe n'amaaso ag'omwoyo, oluvannyuma ojja kukiraba n'amaaso gano ag'okungulu. Nze mbeera Missouri, emanyiddwa nga Ndagandabe.
naye mu byenfuna bya katonda osooka kikkiriza, olyoka okirabe n'eriiso ly'okukkiriza, olwo olyoka okirabe mu mwoyo. Naye era newankubadde mu kukkiriza natwala ne nkakasa ebisuubizo katonda bye yali ampadde, nakkiriza ebisuubizo ng'ebyange, era nalina okugenda mu nsi ensuubize ne mbitwala. Kati ekigambo okutwala kyewuunyisa, kubanga bw'okifumiintiriza kitegeeza okuggyawo oyo abadde aliwo, gwe n'otwala ettaka. Kati waaliwo abalabe mu nsi ensuubize nga bo tebaagala kwaŋŋanga mulabe, era tebaayingira munda. Baasigala beetooloola bwetooloozi nga balinda katonda abeewo kyakola mu kifo ky'okugenda batwale ensi ensuubize gye yabawa. Kati waliwo akeewuunyisa wano. Mu mazima mu myaka 2 baali batuuse ku nsalonsalo y'ensi ensuubize. Era bwe nkusomera ekyamateeka essuula esooka nga bwe ŋŋenda okukola, kati tugende mu ssuula esooka. Ekyamateeka essuula esooka olunyiriri 2. Era mbagamba nti mutuuse mu nsi ey'ensozi ey'Abamoli Mukama Katonda waffe gy'atuwa. Ono Musa yabyogera bino. Laba Mukama Katonda watadde ensi mu maaso go, yambuka ogitwale. Era nga Katonda wa bajjajjaabo bwe yakugamba, totya ate toggwaamu maanyi. Ne munsemberera buli omu ku mmwe ne mugamba, katutume abasajja abanaatusookayo batukeberere ku ttaka, bakomewo nate batubuulire ekkubo bwe liri lye tuba twambukiramu, n'ebibuga ki mwe tulituukira. Ekigambo kyo ne kinsanyusa nnyo, ne nnonda ku mmwe abantu 12, abo be tuyite abakesse 12 abaagenda okuketta ensi. Era amazima olunyiriri 25 lugamba, ne batwala ku bibala by'ensi mu ngalo zaabwe ne babireeta gye tuli, ne batubuulira nti ensi eyo nnungi Mukama Katonda gy'atuwadde. Mwetegereze olunyiriri 26, naye mmwe ne mutakkiriza kwambuka, naye mwajeemera ekiragiro kya Mukama. Kati sirina budde kugenda nnyo mu ekyo, naye oluvannyuma baasalawo kati katugende tulitwale. Katonda n'abagamba nti nedda, naye temugenda kati, kubanga kati siri nammwe, mwandigenze we nabagambira okugenda. Awo n'olwekyo Katonda we yabagamba, kino kye kiseera okutwala ensi, wabula ne bagaana ne bajeemera Katonda, era ne beetoolola emyaka emirala 38 mu ddungu, era abasinga obungi ne bafiirayo. Kati njagala mbayigirizeyo essomo leero. Katonda bw'akugamba nti kye kiseera okutunula mu nsonga, Katonda bw'akugamba nti tunula mu nsonga, waba waliwo amafuta agakisobozesa okukolebwa mu budde obwo, era tolinda gwe kikola mu budde obubwo, oba mu budde ekinakubeera ekyangu, oba gwe woolowooleza nti ojja kuba osobola, kubanga oyinza okusalawo nti kati nkooye ndooza kanindeko nja kimaliriza. Naye oyinza okusanga nga mu ssaawa eyo Mukama talina amafuta ago ku bulamu bwo. Tulina okumanya ekiseera Katonda nga kutte ku kintu mu bulamu bwaffe, tulina okukitwala ng'ekikulu. Bw'oba omanyi Katonda ali kukolako ku ndowooza embi, gikoleko. Bw'oba omanyi Katonda ali kukolako butasonyiwa omutima gwo, kikoleko. Totandika kwekwasa nga bwe kiri ekizibu okusonyiwa abantu. Kambabuulire ekizibu kye kiri kyawa abantu. Okukyawa kuzibu okusinga okusonyiwa. Okusonyiwa kyangu okusinga obukyawi n'obukaawu n'okwenyiiza n'okujjula obwo obutwa buli ssaawa. Mukama aba akukolako ku muze gw'olina ng'omuze gukwonoona, Mukama wabanga agusongako, muleke agukoleko. Teweetaaga kulowooza nti tosobola, kubanga Katonda tasobola kugamba kukola kintu ate n'atakuwa busobozi kukikola kutuuka ku buwanguzi. Naye olina okkikkiriza.